ensi eno abantu tebakyayita mu nsonga za byanjigiriza yokka. Okyayinza okugenda gye bagaba omulimu ne bakukkiriza okugukuwa naye ng'empisa zo tezirinza kukubeezaayo, ng'ennyambalayo terinza kukuwangaaza ku mulimu ogwo. Awo nno abayizi baffe twagala bakuguke essimu by'amagezi ga mu nsi eno byokka, wabula n'ebyo ebikwatagana n'enkolagana yaabwe n'abantu n'enneeyisa zaabwe, basobole okutuukana n'abalala bonna abalungi, emirimu basobole okugifuna ate bagase n'eggwanga lyaffe mu ngeri ezitali zimu. Twesiima nnyo olw'ekirabo eky'amagezi Katonda kyawadde bato baffe okubanga basobodde okuyita ebigezo by'ekibiina ekya siniya ey'okuna. Era ng'omwaka guno omulamwa bwe guli ogw'omwaka ogwa Jubireewo, nti ewali essuubi tewaba kuterebuka. Omuntu yenna akeera ku makya n'agenda mu ssomero aba alina essuubi, kuba alina ky'ayagala okufuna ekitaliiwo, oba oliawo ekirinza okuba ekizibu naye nga kisoboka. Abaana abali mu Mount St. Henry's nabo batambulira ku mulamwa for excellence nga baagala okukuguka mu byenjawulo, si mu byamagezi byokka wabula mu by'empisa, mu mukwano gwabwe ne Katonda, ate ne mu nkolagana yaabwe n'abantu. Twebaza Omukama olw'okuba nti omulamwa ogwo tusobodde okugutambulirako mu bintu bingi, si mu byakuyimba mu ekereziya, si mu byakusoma kwokka, wabula ate ne mu bya Katonda. Ffenno twesabira Omukama atuyambe tusigale nga tukola ekyo kyennyini ky'ayagala tubeere, eky'abantu abalungi eri bantu bannaffe, era nga n'abayizi bano kye kibasigibwamu. Olwaleero nga tukuza olunaku lw'entebe ya Peetero Omutume, twenyumiriza mu bumu bw'ekereziya, era nga n'essomero lino litudde ku bumu obwo. Obumu obwo era tubwolesa ne mu kuyigiriza abayizi baffe wano. Kwebaza Omukama kubanga bwe twali tugenda mu lutalo twamusaba, era olwaleero twasazeewo ntugamba nti ebibuuzo byaffe byakomyewo, ekyo kikulu nnyo, ate ne bikomawo nga birungi nnyo. Abaana baffe bayise bulungi, bayise nga bafuna A's nnyingi. Abaana abasinze bafunye A's wonna mu subjects zonna 9, ate basinga ne bafuna A ne B.
nga we basinze okugwa. Kati lwaki tujaguza? New curriculum bwe yajja yali yakusoomooza. Ffe nga Mount St. Henry's High School Mukono twewaayo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuyiga ebikwatagana ne curriculum eno. Abasomesa bagenda ne basoma ne babeera retooled, era mu kkowa eryo njaga nnyo okwebaza badirectors baffe abatusobozesa okubeera nga abasomesa buli wabangayo session yonna ey'okusoma babawanga esente ne babawa supportinga ne bagenda ne basoma. Era mu kujaguza kuno njagala okwebaza ennyo abazadde baffe abatuwa abaana. Twatuuza abaana 293 era bonna bayitidde mu result esooka nga basinga nga bwe ŋŋambye baafuna A's, B's, wabeerawo abatono abaafuna C's, naye nga bonna bayitidde mu ddaala eryo lye tuyita result 1 nga bonna bajja kufuna certificate. Twebaza Katonda obwanguzi twafunye, twayise bulungi, nafunye M6 ne B3. Tubadde ku Mount St. Henry's ebbanga lya myaka 5 olw'ebyaliwo, naye twebaza Katonda tuyiseemu ne curriculum ebadde ezibu mu kukola kasa abawo ekijja mulina okukwata kino nakiri, naye Katonda asobozesa obikwata byonna ate no bitundu. Naye twebaza Katonda tubikuta ate tusaba n'eyo gye tugendamu enjingirire tusobola ogiyitamu bulungi. Olwakala n'ensi yaffe twasaba n'ebyemayi. Student was here for recent class release. Curriculum and yeah, things of your point. About the challenging, it's a challenging naega. All in all, put your efforts into something that you want and not take a money. And at the end of the day, jalaba results, but curriculum and taking is and things that we are going to carry on with our lives. Nensobola kama nasobozesa okufuna ezimwera ebyemu mu project. Nonza mukama kuba abaddewo ku lwange kuva emabega yonna netuyita mu biseera bya covid nakanga kyali nabo awamu bonna beekoze nabo basome nabo basinga wa twebaza mukama nti tukomesa abano tusobodde okumwebaliza obuwanguzi bwaffe. Nkwebaza okungi abaza badirector baffe bombi Mwami Kasozi Robert omukyala Kasozi Jacob twebaza olw'okubeera